kutegezaako ye mwana muwala we gwe bayita Vivian Tendo ali mu mbeera ya matiga. Vivian Tendo ne maama we bali mu matiga olw'embeera nti yali manager we omukulu gwe bayita Yesse Oman rafiki alina obubaka bwe yasodde okuba ate nga ayisa olunaku olwajjo nga buyita ku mutimbagano ogw'enjolo gwe bayita WhatsApp. Yesse Oman rafiki yeeweredde okukola Vivian Tendo emikolo egy'entiisa singa tamunoonya. Bino byonna okubaawo biri bitya gwe njagala okuba ate nga nkutegeezako Vivian Tendo amaze emyaka ena ng'ali mu entertainment era nga managing w'omukulu gwe bayita Yesse Oman rafiki. Ndowooza mumanyi bulungi nnyo omuwandiisi wa nnyimba. Olunaku olwajjo waliwo amaloboozi agasobodde okuba ate nga gatambudde ku mitimbago n'akadde kano ge gasinga okutambula screenshot zitambula ng'omukulu ono Yesse Oman rafiki alaga obutali bumativu omwana muwala ono bwe yasobola okuba ate ng'ava mu kibiina kye. Yagamba nti kyali tekinnatuuka mu busungu obw'amaanyi asobodde okuba ate nga agasseeko nti Vivian Tendo oba oli awo amutiisatiisizza okumutuusaako okumutta ye ne maama we. Bino biri mu maloboozi ge ng'abiwa. Omukyala Vivian Tendo olunaku lwajjo era ekiro yasobodde okuba ate ng'avaayo ku mugulo gwa Facebook abadde asirikidde ensonga zino zonna ng'avuddeyo ng'asirikidde ebbanga ddene nnyo omukulu nga ayogera ku nsonga zino. Yavuddeyo ne ategeeza nti bawagizi bange mwenna njagala mu nsonyiwe olw'embeera nti kisobodde okuba ate nga kinzitoweeredde ngezezzaako okuzannya akazannyo kano ng'omuntu omukulu naye wabula asobodde okuba ate nga ntendewaliddwa. Buli omu akitegeera nti budde bwonna nyina music gwengenda okuba ate nga nfulumya wabula olw'embeera nti music ono waliwo ebitagenda bulungi emabega akadde kano music ayinza obutafuluma. Abamu muyinza okugamba nti noonya kiseeri abantu naye si bwe kiri. Agambye ntiisatiisiddwa okubeera nga obulamu bwange bulugenda. Saagala mupositinga oba muteeke ku Facebook nti ate nga mutaddeko rest in peace nga temutegedde wadde n'akamu. Agamba nti bingi nnyo basobodde okuba ate nga bamukola naye ng'asirise busirisi. Bino byonna byogenda okuwulira nga bossi we Yesse Oman rafiki abadde amumanaginga ayogedde ebigambo eby'entiisa ekitegeezebwa nti omwana muwala ono ali mu mbeera ya matigga. Tuwulirize bulungi onampa endowoozayo kubanga eyange endowooza ejja kuba ntonotono naye mmwe abawagizi mmwe abasinga okubimanya bino nze mmanyiiko bitonotono. Yesse Oman rafiki katutandikire wano ng'awooninga mwana muwala. Sooka owulire bulungi. Ku bashi ye yeegula musajja munaku nze ndi mugagga kyobola bawansanga na record label bannamawulire banfuge nze amawulire sige ganfuga nze nayo kyayo kyadda twabera dda mu ndongo myaka 8 ndi mu ndongo yagala kunzija mu ndongo nzo ndaba nzala wa abajindeetamu bombo clat bulwokuba washutinze video ku Swangs abaswangizi be bajindeetamu okimanyi omanyi kyo babe bakama bange mu respecting abantu. Aya basi yafunye akasajja ng'ategedde nti Vivian Tendo alina oluyimba olupya bayita Olwawo lwawandikidde omukulu bamuyita Nisenre. Video abagishootinze ba Swangs Avenue omukulu mu Mavini Musoke. Kati omukulu ono kwe kunyiga agamba nti endongo agimazeemu emyaka 8 Pojo Bukafero yayimba akayimba ejjogo n'okulengeza abantu twali tulabye abanene mirembe nkalo. Omukulu Yesse Oman rafiki ab'amaanyi bazze ne bagenda n'enkakasa ky'olina okukola kuyimba embeera esobola okuba ate ng'etambula naye oyinza okwewuunya nti manager ate okuba ate nga badde akompitinga ne omuyimbi we nga bayimba competition ebadde y'amaanyi. Vivian ayimba ne manager ayimba ate nga ye muwandiisi w'ennyimba. Sooka owulirize bulungi nnyo omukulu Yesse Oman rafiki ng'awooninga mwana w'obuwala amutegeezezza nti ajja mutuusaako n'obuzibu obw'enjawulo. Wulira nze njifuga nze njiwawaako nze okukulooza agira biki ayagala kungira ayagala mawulire oba njagala mawulire va mu ndongo nsigalemu togenda jeans jamu yendisi beera ne maamawo. Yesse Oman rafiki tewali agenda kujja mu ndongo olina kuyimba n'omuwala ayimba ebibye. Uno atiisa okutuuka okufa. Netaaza kitiibwa mu ndongo nze njiwa endongo nze njiwa naawe nze nakuwa sobola owa n'abalala to confusing mind ya general mu ndongo gwogenda owandiikira abalala oyagala ffa endongo tokwatanga ku nnyota y'abantu tokwatangako noonya oyogere nange stupid saga akunyiiza. I'm not a fool nze sina gwe ntya njagala ndongo yange. Oyinza okulowooza si signing nga ndi mu ssiro jasuula abantu abasirikidde ebintu mu buzibu ffenna tusirikidde ebintu maama we yaani yajja mu ndongo yaffe gikyankalanya
gendo bigambe Julius oba Jeff ababani abagala okusayininga. Ye mukulu oyo Yesse Oman rafiki yawulidde nti bannaffe aba Swangs Avenue baagala kusayininga Vivian Tendo oba omukulu Jeff Chiwa ali mu nteeseganya era nga bonna bali mu competition kuba ate nga managinga Vivian Tendo. Bwe yawulidde abakulu abo nga kuliko Jeff ng'ebibala ebisinga biraga nti Jeff Chiwa oba oli awo yayagala okuba ate nga managinga Vivian Tendo, omukulu no kwe kuba emmeeza naye. Yesse Oman rafiki n'ategeeza ye Jeno w'endongo. Mu Uganda abantu beewa ebitiibwa yeewadde endongo mbu ye Jeno w'endongo. Yesse Oman rafiki yeefudde kabaka w'endongo y'eggwanga Uganda. Omukulu ono yeefudde katonda olw'embeera nti akadde kano ndowooza amateeka geetaaga ne gabeerawo olw'embeera nti ono atiisatiisa omwana w'obuwala. Omuntu okumutiisatiisa okutuuka okufa wulya bw'agamba. Neetaaza kitiibwa mu ndongo. Nze njiwa endongo. Nze njiwa naawe nze nakuwa. Tobola owa n'abalala. To confusing a mind ya general mu ndongo. Gwogenda owandiikira abalala oyagala ffa. Endongo tokwatanga ku nnyota y'abantu. Aya basi. Yesse Oman rafiki ye bw'agamba. Yeefudde alpha and omega nti buli kimu mu ndongo okubeera ng'etambula yalina okuba ate ng'avunnamirwa. Sooka wuliriza amaloboozi gano nampa enteesa yo nga bw'enaatambula. Wulira wuuno akyayogera. Vivian njagala oyiga ensolo. Okimanyi olunaku lwa leero nti ekigenda okujja mu ndongo kumanyiira kkubo liyita mu ndongo y'abaana balala. Eno voice note gisindikire gweyagala osindikiramu yenna. Muyinza olowooza abantu baakubwa enjaga naye abantu bali mu ndongo. Twali tetuginywa before twagiyiga lwa ndongo. Respecting endongo jagwa mbuzibu. Nze maama wo siri sorry. Aya basi. Awe kutegereza nti mama Vivian Tendo ne Vivian Tendo yennyini bali mu katyabaga. Omukulu abategeezezza nti endongo bali enjaga bali tebaginywa n'okuva bayingira mu ndongo enjaga kati baginywa. Ye muwandiisi ye manager abadde manager oba oli awo akadde kano olemwa management z'eggwanga Uganda galinga maka. Management z'eggwanga Uganda galinga maka nga bw'onalaba amaka amalungi toyinza kubuuza lwaki omukyalo omulungi alekawo amaka amalungi oba omusajja omulungi alekawo amaka amalungi. Gwe byoba tomanyi biriyo akadde kano ze management z'eggwanga Uganda olw'embeera nti bamanager bennyini batera okuba ate nga bafunza abaana ab'obuwala ne babafuula bakyala baabwe. Kati obusungu buno bulimu n'ensonga z'omutima oba oli awo. Management endala mu ggwanga Uganda zaafuuka address oba oli awo nga zaasigaza mannya. Akadde kano oyinza okuwulira manager ayimba n'omuyimbi ayimba n'ogamba nti competition yeri etya. Vivian omukulu Yesse Oman atugamba. So I'm taking my phone to my lawyer and the law will look for you and you know that I'm your boss. Tomanyiranga abantu. Ndeka abantu alina kyasobola kunkola kubanga endongo yange bwe naafa togenda giwandiikira abantu. Oli kisiru kyana gwe. Totemanga mikono gikuwa mukisa sitaani va ku musiru ono. Lokoka funa amagezi osabe Mukama akuwa amagezi agalaba. Tozala wanga maama wo si ye Katonda jjaffa ngo wange. Naye bw'anaafa ogenda beera naani? Vivian waabwe. Kula. Yesse Oman rafiki oyo no muwandiisi w'ennyimba gwe tetuyinawo akadde kano olwalegasa jasobodde okuba ate nga awandiika ennyimba oba nze naali badde ngamba Yesse Oman rafiki yalisigadde mu studio n'asetolinga n'awandiikira abayimbi. Akadde kano ali ku pressure okuba ate nga afuna omuyimbi addako Vivian Tendo. Oyinza okwebuuza lwaki bonna balina obusungu. Vivian Tendo yakoze ekyamagezi tannavaayo kwogera wadde n'akamu. Aha, Yesse Oman rafiki gye buvuddeko ng'atandika yagamba nti Vivian Tendo talina naye endagaano. Kati omuvunaana ki? Talina contract gye tubadde tuyina y'ey'okugamba nti nze nkola ne Route Entertainment. Omwaka guno gwe tugenda otandika tugenda ku auditioninga tulondeyo abayimbi abakola ki etusobola okumentaringa. Manager we bossi we byonna Vivian Tendo nga yakave South Africa yavayo n'ategeeza bw'ati nti obuzibu okuva mu kibiina agamba ensonga zizino. South Africa is not at all related to that stuff. Ogenda era ng'olwedde waliwo issue so tekyako yalumanyika kubanga nali sinza kutambula without permission from my management. Muwandiisi mulungi ate manager mulungi nze nange kennyini okola naye it was my dream. Tewaliyo omuntu atayagala kintu kirungi naye omuntu bw'aleka ekintu ekirungi olowooza ki kibadde. Owulidde ensonga awo nno weggambire nti music we Uganda management galinga maka. Gwe tomanye kiri eyo oyinza ogamba emmotoka za bbeeyi zonna zikawundo ziyingira Lexus zonna za tabbu ne gwe tomanyi kiri mu nju ezo.
okitegedde ennyumba ezo olaba omukyalo omulungi ava ku manager asinga obulungi okuwandiika ennyimba kale olaba omwami alekawo amaka ge n'agenda muzigo kati endongo ye Uganda bwefaanagana bwetyo abamu ku be nasobodde okuba ate nga njogerako nabo basobodde okuba tebatuwa endowooza zaabwe ez'enjawulo ku nsonga eno waliwo omukulu bamuyita yeekolera music analyst omukulu ono nasobodde okuba ate nga njogerako naye n'atubuulira ng'agamba nti bonna balina obusungu naye owulira bw'agamba kakati muganda nge waliwo obusungu ku njuyi zombi buli side eyagala okulaga nze mutuufu buli side eyagala okulaga ginnayo nti onaye mukyamu bonna batuufu ate bonna bakyamu ekisooka ku Vivian Tendo bwe baba bajja mu bibiina bajja baavula bajja babula kukukwata ku ngatto bajja bakwegayirira naye oluvannyuma lw'okufuna opportunities oba oluvannyuma lw'okufuna ettutumu n'abasajja babakwana batandika okuva ku mulamwa mpolampola yali akuwa ekitiibwa takyakikuwa wali ogala tugende wano tuyimbe takyayagala kujja kuyimba osegeera muganda wange ate n'ekirala bwe mba ntunulya ssente Yesse zaatadde mu Vivian Tendo nkakasa baaba zibadde tezinnakola ki tezinnavaayo kakati abayimbi bambi bagenda kulemesa ba managers okuyamba lwa nsonga eyo nti aba atandika okukungula mungera bolaba ababitusi ng'odduka nga weetanga ng'okola ki ng'ogenda so nga teri muntu ayagala kusiga mmere n'atakola ki n'atakungula oba neefiira mu ttaka ng'etandika okumulisa neefiira ondowooza owulidde ensonga ye bw'ategeezezza akadde kano Vivian Tendo ne Yesse Oman rafiki kyenkakasa tebayinza kuddamu kuddingana naye ng'omukulu Yesse Oman rafiki alina okumanya nti omwana bw'akula atandika okwetakulira oba oli awo kwe kuva mu nju ya taata we n'atandika okuyiiya obulamu obupya Vivian Tendo kyeyagezezaako era naye Vivian Tendo ayinza okuba alina okugezesebwa kwe yayitamu kwe kuba ate nga yasalawo bw'atyo n'embeera ey'okuba nga mulimu okutiisatiisa oba oli awo okutiisatiisa omukyala nga tuvudde ku bya music byonna nga bitambudde bwe bityo mubaamu ssente ataddemu ssente Yesse Oman rafiki tannazza ssente Yesse Oman rafiki si ye Jeno w'endongo si ye Jeno w'endongo waba agamba ye Alpha and Omega ow'endongo y'eggwanga Uganda ate omwana gwazimbye emyaka 4 ayagala musula ekitegeeza si ye Jeno Jeno takola bw'atyo nsobodde okuba ate nga njogerako n'omu ku abali ku lusegere lw'omukulu bamuyita abali ku lusegere lwa Yesse Oman rafiki abadde amutambulizaako ennyimba bamuyita Brian omukulu ono bo bagamba nti Vivian Tendo bamanja $2.5 ze bamutaddemu ani anaazibawa naye nga kituufu omwana mumubanja oba kati bwe tubawa $2.5 mumuvaako kale ssebo tubaagaliza ebirungi aya basi ate tubikuma titya agamba fe ababikumamu audio zonna yazisindise kati naffe ne tuzikuba omukulu wuno akyayogera kagamba nti obuzibu bwali bwa management obuzibu management erimu obuzibu esebo naye n'okutuuka okugamba omuntu nti mujja mutta omuntu omwagaliza muzadde w'okufa voice note toziwulira busungu kati muyinza okwetondera Vivian Tendo bye mwayogedde ebyo byonna kati ekibuuzo muyinza okwetondera Vivian Tendo ebyo mwayogedde ku maama we ekitegeeza temwetonda eki aya basi ye tiimu ya Yesse omukulu wuno era akyatugamba ku nsonga za Yesse Uganda wange okimanyi bulungi nnyo omusajja atwala music industry ya Uganda amuyita Yesse Oman rafiki
ekyo era okiwulira nga buli muyimbi akyogera na buli muwagizi awagira music industry wa Uganda. Sajja otumuwe ku kitiibwa. Sajja akoze ebintu bingi, akyakola ebintu bingi. Akola obulango obasanyusa ku maradios oba amakampani, awandiika ennyimba. Kitegeera abaleetedde abantu bangi bonna babomba bomba waaka asinga guwulira afulumya aba awandiikiddwa Yesse muyizi we. Kitegeedde ano yeewaana bwewanya. Omukulu oyo bw'ategeezezza ensonga ezo ye nga bw'asobodde okuba ate ng'aziraba. Ogenda kumpa ku kifaananyi ekyo gwe nga bw'osobodde okuba ate ng'oziraba. Yesse Oman rafiki ategeezezza Vivian Tendo alina okusasula $2,500,000 oba amunoonya amwetondere obulamu bwe buli mu matigga. Obuzibu buva ku ki? Yamuvaako n'adduka. Ye tubuuze Vivian Tendo sente zakoledde mu Louse Entertainment zo ziri zitya? Ziri mmeka? Mona azisasula oba? Eyawadde Yesse Oman rafiki amagezi okulumba Vivian Tendo. Waliwo akayimba kakafeero bakayita twali tulabye banene engalo, waliwo bakayita mwannyinaze agamba nti teyamufuuyidde mmindi yamutisse embugo mu kifo ky'okumuwa ekitiyo yamuwadde kajiiko naye. Anyway, katugende wano mpola mpola tulabe naye ng'omukulu Yesse Oman rafiki yategeezezza y'omu ku bawandiisi b'ennyimba mbadde nkakasa abasinga era mu kuwandiika ennyimba awandiikira ddala n'okuwandiika ennyimba si yasookedde ddala. Abayimbi bannyo bawandiika ennyimba, Silver Kyagulanyi bawandiika, Bajjami Kalicha, Moses Radio bawandiika. Awo nwe tugambira nti twali tulabye abanene emirembe engalo. Toyinza kwewaana nti oyimbidde emyaka 8 oba obadde mu system emyaka 8 ate n'okola ebintu bino ekintu ky'ozimbidde emyaka 4 ate omwana okumusuula mu mbeera eyo. Nze ndaba wayinza okuba waliwo feelings nga n'amateeka geetaaga okuyingirawo oba poliisi okuyamba ku mwana mulenzi ono, mwana muwala ddala Vivian Tendo aswazizza management ez'enjawulo. Awo nno olabira nti Jeff Kiwa musajja mugezi, ebya Shiba byonna bitambula naye tavangayo wadde gamba nti mye. Yesse Oman rafiki nalibadde mugamba asigale mu kuwandiika ennyimba nga ye. Okumanejinga kizibu nnyo kuba amanejinga ayimba ali ku competition yako. Aha, ayinza okuba yakola contract. Tugeze twagala okumanya contract gye yakola bagikola nga $2,500,000 zamutaddemu eba bawukanya ayina ozimuddiza kubanga okuvuma kubadde kungi nnyo. Atawulidde wulya bwagambye contract gye tubadde tuyina ey'okugamba nti nze nkola ne Route Entertainment omwaka guno gwe tugenda okutandika tugenda tulondeyo abayimbi pia sinze njifuga nze njiwa waaka nze okwakulooza agira biki ayagala kungira ayagala mawulire oba njagala mawulire va mu ndongo osigalemu togenda jeans jam yendisi beera ne maamawo. Aya basi tewali agenda kukujja mu ndongo Yesse Oman rafiki naye amateeka kuba oli musajja ndowooza muyivu naye ndowooza buyinza okuba busungu. Omukulu Yesse Oman rafiki tuyinza obutamunenya olw'obusungu buyinza okuba busungu naye obusungu bwayiseewo. Ayayaya negataako mbuulire ku Yesse Oman rafiki ne Vivian Tendo omusango gwanimu abawuliriza wadde nga n'abawuliriza abane ttiimu basudiya mbu Yesse Oman rafiki ate gwosinga ate gwasinga ani asinga biki byonna bibaawo nga bakusudiya naye embeera nga bwetambudde. Vivian Tendo kikyayinza okuba ate ngazzaako. Nkakasa nti management ezisinga ezasigaza mannya address obadde okimanyi nti waliwo management ng'omuyimbi yennyini yanoonya ssente ebweru ate naziteeka mu management. Awo nno egambira nti management ezimu zasigaza address mbuffe tuli Makindye okulinaana wali ku Kibaati. Vivian Tendo alina akayimba bakayita boolwa obudde bwonna kagenda kufuluma naye olw'embeera nti entalo ezikalimu emabega ne vidiyo bagikoze. Soko negatteko ndabe wano kandabe wana bali ku WhatsApp abaweereza obaka Salongo Muyungo ogamba otya? Ni mugambe Tendo nga tanadda ku manager kuta audios ze nga bayomba asooka agenda abuuza ono Irene Ntale bwe yava mu swangizi nga naye mumupise kati ali ludda wa
ebyo nabyo abitunulemu nga tannagenda bwebusente bwe yajja South Africa bumulimba music agenda mu sente nyingi tamala gavuma manager kuba saawa yonna ajja mwetaaga oli justice manager mu manager naye muwandiisi wa nnyimba ate ne Tendo naye akimanyi. Kale Salongo bwategeezezza ku nsonga eyo agambye nti agenda alabe Vivian Tendo kyeyatuukako. Vivian Tendo kyeyatuukako ni Irene Ntale nanti olugendo luno olw'okutambula music okubeerako abayinza okuyambako olugendo waliwo abakuyambako woyinza okukyama n'ofuna amazzi awo ne weeyongera n'ofuna agafene n'olyako waliwo abakuwa muwogo kati n'abamalako nga otuuse mu kalina wajja oyagala kati ayinza okuba Yesse Oman rafiki naye mu lugendo yali alina okubaamu okitegedde bayibuli egamba nti ewali abaana ba Mukama we wali n'abasitaani soko negatteko ngambe abali bebale kuweereza abyatonne mukenga ndi mwalo akati omukulu Yesse Oman Victor alina okukola yesonyiwa omuwala kubanga obwa management yasirika gyali kyokka yakulaga taweeza tekakolenga abalala akole bino byakole bibye abani bebale kuweereza kale sebo bwategeezezza Yesse Oman rafiki yategeeza ye Alpha and Omega ye katonda w'endongo ye Uganda bwakukwatako n'akuta omanye endongo eganye kyogamba muyimbi eyagwa yayita wa Yesse Oman rafiki aha sebo bebale kuweereza apa kale ako ipatu esunga lwankoni ngaba Yesse Oman rafiki akwatibwe bale kuweereza akatalombera gaza mukana enze mbadde nnyamba nziraga kukwata mpola kubanga biyinza okubeeramu ebyomunda ng'omusajja yali ayagala mukyala kati babanga baawukanye nga birina kugenda walayi naye omukyala akyalina okukola kusirika kubanga era omuwanguzi alina kukwata mpola bale kuweereza kale sebo Salongo muyunga Vivian Tendo alina okusoomozebwa kwalimu tulina okumuyamba sebo ate mwagala muwulire nti afudde ate muteekeko rest in peace muposting yonna ama tugambe abani sebo kakati nze onobasa nze nandisobedde nti Vivian obudde buno yandibadde asaasibwa busaasi wadde rafiki alina obusungu bwe ng'omuntu okusobeza kukungi nnyo abayimbi tetuyitamu ekyo kimanyikiddwe ono ekyo kimanyikiddwe wano kale ero webale kuweereza sebo ono kasamba ebbuliro simanyi empeereza sebo apanike agamba ati webale kuweereza aberenge kigangazi naye abanike tugende empola Vivian Tendo bwotutafa kupangisa kibanja n'osigamu ebijanjalo byo tebitandika nga bitandisa okwegana nagoba oyinza okukitwala oti kakati mudumudu tunenya bumalu trafiki naye manya nti esente zatadde mu Vivian Tendo tetuzimanyi obudde buno naye nga ziyinza okuba nga nnyingi kati alinga nga abadde atandisa okukungulamu ate kati Vivian Tendo atandisa okwekyanga agenda nze kankuli abantu bonna abawandika ennyimba bamanagers bateekamu nnyo bannaye basasire wadde nti twagala nnyo okumanya bino ebyokungulu naye bateekamu nnyo nawe tubasasire wadde nti kale afutumisa bigambo bingi ebintu by'okutta bizibu naye aveeyo ye yeetonde naye nga mutunoona omwana omuwala naye asooke adde ku bbali oba atule ku mmeeza akatanye omutima gwe amanye omusajja njije luddawa abeerenga ekigangazi kaberenge bwategeezezza soko oyo oŋŋambe halo esebo yebose mtambo mbadde yasindiye no kasaka mujamula akati bisabanike bujukira ensonga gy'atweteddeko eggula yasowasowa nekkenzi omuntu wakula yesakulira amuleka ye embeera empya ate anaafiirawo oyo ebeera bulungi bulani kwali katogo kale sebo bwategeezezza Yesse Oman rafiki agala kubeera slave master Sebo, talk to me.
Sebo. Hello. Sebo. Wale kwezi kubangu. Ye boss. Bikasikale wani njala. Akati kumulamwa. Omusajja oyo alabika omwala atwamukwana n'agaana. Kati yekulana n'okumwogerera ebigambo ebingi. Isebo. Kale. Abana. Gamba. Wemale kutugereza. Kale. Abayimbi bannaye. Naye ngamba omuntu bwakula yasajja kula. Amuleka omwana agende yeyiye. Yesebe. Aha. Soko ngambe. Esebo. Nayenga management eyo mwala Vivian Tendo aleke kuteeka ko nnyo sasagge ko abijjo wala tegera Vivian Tendo naye namutadde wala kati nga bwakuza kuleke takulire mavinisque webale kuuliriza buli omu apromotinze munne Vivian Tendo nze sinnawandowooza yange Mikalo agambye nti kirabika Yesse Oman rafiki ayogeza busungu bonna balina okutula ne beesonyiwa. Yesse Oman rafiki alina kusooka n'abeera nga manager omutuufu. Ensobi gyesoose okukola nga Yesse Oman rafiki baali badde bafuna PR ayinza okwogera ku nsonga ezo naye olaba manager muyimbi songwriter ebyange bitono.